Okay, basabo ne banyabo. Breaking news. Oluvannyuma lw'eggwanga okitegeera nti waliwo abakulembeze ab'opposition abaagenze ne basisinkana Museveni mu State House ku Lwokubiri. Omu ku omu batandise okuvaayo okutegeeza eggwanga kiki ekyabatutte okusisinkana Museveni. Twasoose ne tuwulira Nsibambi ensonga ze yazoogedde. Now, Latif Sebagala omu ku baagenze mu State House era nga yalabikidde ne mu kifaananyi naye avuddeyo n'ategeeza ensi ekyamututte wa Museveni. Njagala olabe vidiyo eno ate ensaba ogitambuze. Katukomewo. Kolaki kyayiseemu. Abantu abakwatiddwa, abantu abasibiddwa bayitibwa obuki? Obungi. Naye abamannya boogerwako. Naye bannayuganda bangi bwana Mayamba n'abatulaba abali mu nkomyo abakwatiddwa ku nsonga ezitali zimu nga n'ezimu oba awo tebazimanyi naye nga bali mu makomera. Abo batono nnyo ababoogerako. Naye nga njagala kukakasa bannayuganda bangi abali mu makomera ag'enjawulo. N'abaluli nga baleese Oweekitiibwa Bwanga Kivumbi mu kkooti e Butambala. Nawulira ng'omuzadde nga nnyunguka ezziga munda. Ng'abaana bagamba omulamuzi tuddayo ku ssomero, baana bato. Tuddayo ku ssomero, twagala tuteebwe, tugende mu ki? Tuddayo ku ssomero. Naye ate tebaabawuliza babazzaayo. Abo nno baaleetebwako mu kkooti. N'ab'enganda zaabwe ne bakola ki? Ne babalabako. Ne tulina bangi abatwogerwako naye nga bali mu makomera ag'enjawulo. Abamu balina kuzifaamu ez'enjawulo balima tebamanyi bazadde baabwe gye bali. Akati bwe tutunuulira ebintu ebyo byonna ebigenda kuba kati Latif Sebagala ndi musajja mukulu kati. Ne ngamba kiki kye tuyinza okukola mu national dialogue okulaba nga wabeera kubanga byonna nga weekuvudde emabega byonna tubikoze. Tebinnaba kuvaamu kikola ki kibala. Byonna bikoleddwa. Ate ffe nze nga Latif Sebagala buli omu waddembe okukola kyalaba nti kyekyo kyalowooza ekinaayongera okugatta eggwanga lyaffe Uganda, ekinaayongera okubanga waliwo kyetugamba dialogue. Kubanga olwaleero njagala okukakasa abatulaba Abaisirairi n'Abapalestine battiŋŋanya emirambo n'emirambo emyaka naye ogenda okulaba nga bali mu nteeseganya abattiŋŋanye. Ukraine ne Russia olutalo olugenda myaka 5 naye enteeseganya yazikola ki? Tezivaawo. Era kino kyenjagala ffenna tutegeere nti bw'ogamba nti oyagala kubaako ebintu ebyenjawulo bimwagala okuggusa wabaawo okwerekereza n'okwefiiriza. Ate wabeerawo bw'ogamba nti bino tubigezezzaako katugeze ku bino. Naye olw'okubeera nti wano mu Afrika naddala Uganda wetusanga embeera ng'oli bw'abeerako n'omukulembeze w'eggwanga ku nsonga ez'enjawulo ate nga kyalwatu ate yabadde ne President Museveni okitegera kubanga ffe twakoze ekintu kino nga kyalwatu misana ttuku nga temwekwekeredde misana ttuku kyoba tugende kiro nala nkutegeeze era waliwo abantu bendaba n'enseka nga bo mu mbeera zonna mu kifo ky'okugamba nti abo kale kabagende mu lwatu ate bagenda beekwese bagenda kiro bagenda beebiseeko. Naye ffe ogamba nti ekifaananyi kijje katumanyi bulungi ekifaananyi kijja kutambula kubanga tetwasibaddemu ndakutya n'omulundi n'ogumu kubanga ensonga gye twabaddeko ssemasonga ey'okulaba tutya bwe tuyinza okutambuza, tutya bwe tuyinza okugamba nti wayinza okubeerawo reconciliation, wayinza okubeerawo emitima egikkakkanako, wayinza okubeerawo eggwanga lyaffe okubeera nga litiŋŋana. Nga nze ekyo kyabadde kineetaagisa kubanga nabadde sirina gwe nsobola kwebuuzaako kubanga sirina kibiina kyonna kati kye ŋŋamba nti kiikino.
wazira nabadde nebuuza ku mwoyo wange ng'omuntu aludde mu byofuzi by'eggwanga tewagenze nti nno ogenze ng'abamu abagamba nti nno wagenze na kirowoozo kyo era nze mufuulira omuntu agamba akati oyo toŋŋamba waliwo abamu nga baali baagala mu kampeyini okutusanga nga ffe tukoze eki nga tubaddewo era entalo ze tulwanye okwagala okukyusa eggwanga lino mpitirivu buki obungi n'olwekyo Latif Ssebaga Sseŋŋendo byayiseemu ebyo bye byamuzimbye okugamba nti yes ndowooza kati kekiseera tubeeko kkubo eddaala lyetukwata tugezeeko abalala buli omu agezezza ku makubo ag'enjawulo nakati basobola okugeza ku malala muntu yenna alina pulogulaamu endala yonna ey'okunyiga ebyumuli by'eggwanga n'okugamba tutambudde tutya gitwale mu maaso era tetulina n'omu gwe tukaka tugamba nti jangu naawe otwega tikonedda bulamu nga ye ensonga eno yali yagitandikako ayise mu pulogulaamu ez'enjawulo NGOs Interreligious Council bwe yagituwuliramu ne tugigula tugati mu mbeera zonna nga ffe nganze Latif Ssebaga Sseŋŋendo okitegera so n'olwekyo enteekateeka yakwongera kulaba tukoze tutya eggwanga lyaffe okugenda mu maaso wakati mu kusoomoozebwa kwe tuliko wakati mu baana abangi abakyali mu makomera wakati mu kusoomoozebwa okw'ebyokulonda nga bwe kutambula olwaleero kubanga okusoomoozebwa kw'ebyokulonda kye kubeeredde opposition egamba nti batubbye era ali naye gaba bakoze eki batubbye toyo president uli bwe yagamba nti baziba obululu milioni 2.5 bitegeera so eggwanga lino okusoberwa nokyo ffe nga abasajja bakulu mu mbeera zonna kubanga lwaleka abanoonya byabwe bakoze batya bannange njagala mbategeeze bassebo ne bajjabo eggwanga lino mu mbeera zonna ffenna bwe tuba tutambuza eggwanga buli omu ayina omusingi n'omulandira kwasinziira kubanga nze nkakasa bulungi nnyo kirizagaana olwaleero ne bwoba nga ogenda kuwa kibuuzo mwana wo ali mu P7 bali mu senior 4 kyali pulezidenti w'eggwanga omwana n'agamba ani ajja kugamba mwami Kaguta Museveni ye pulezidenti waki w'eggwanga mu mbeera zonna akati ebyo byonna birina biraga ki nti ffe tulina okumanya yes tetusobola kubeera mu ggwanga ffenna tetulowooza kyekimu era nze saagala kunenya muntu yenna wadde siyinza na kulumba muntu yenna alina endowooza eyawukana ku yange apaana ekyo kya bugagga kyo naye ate naawe endowooza eyange nange njesigalize ng'eyange agigule atagigula gwe naawe kola pulogulaamu eyo kubanga olwaleero kituliko wabwe gwe nawuddaga kati olwo abaana ne babata olwo ne bakola batya bannange okuwogera nkugambye abapalesitaani battiŋŋanye mirambo na mirambo n'abaisirayiri n'emitingi zigenda mu maaso okitegera Ukraine battiŋŋanye zigenda mu maaso n'abalala wangi nnyo wabaddewo okuttiŋŋana okitegeera naye ebintu bigenda mu maaso akati nze njagala gwe ogambe nti ekkubo ly'okute ly'onywezezza lye ligenda okuyamba ebizibu byonna bye tuyitamu ng'eggwanga abaana abo abatalina baboogerako abangi ennyo va ku baana 20 aboogerwako naye abataleetebwa mu kkooti abakwatiddwa ku nsonga ez'enjawulo abamu tebazimanyi okitegeera ddoboozi liwa erigenda okuvaayo okuboogerera ng'omuzadde ali eyo akaaba nga maama w'omwana taata w'omwana mukyala w'omwana mwami wagundi bali eyo bakaaba amaloboozi ago ag'enjawulo gagati bannange wabeerewo tusizifaya okulaba tutambudde tutya n'eggwanga lino gazi tulitambudde tutya okulaba nga tugenda ffenna bannayuganda nga tulina amawanga ag'enjawulo amadiini ag'enjawulo ebirowoozo by'obufuzi eby'enjawulo endowooza ez'enjawulo tutambudde tutya so nolwekyo tetulina nze Latif Ssebaga Sseŋŋendo sirina gwe nakiikiridde wazira nkiikirira obwo obulumi bwempiseemu bwendaba bannayuganda abangi bwe bakola ki bwe bayitamu era nange ngezaako obugeza sigamba nti benna agezaako 100 bijja kukola ki okuteesa oyinza okugamba nti ogenze n'ensonga 10 n'ofunako ensonga 5 ne mukola ki ne mutambula so nolwekyo sikugira yenna agamba nti yes tutambudde tutya
simukugira bw'obanga enendawo endo n'okusinkana nga tufunye chance esinkana abakulembeze ab'enjawulo n'okusinkana omukulembeze w'eggwanga ekyo si kirina mu buzibu n'omulundi n'ogumu ate misana sikiro sikwekwekerera mu kamera mu butaala sikwekweeka era kibula ngeta ekyo ekifaananyi bageta ekifaananyi mukite kubanga kyetuliko kyalwatu tekirinaamu si interest zaffe ng'abantu bannange banoonya mirimu kati tunoonya nyini walo live kwe nabade ne bampaya abiri ne leero lwe nyinyi wayinza okuba were kawungezi ngangendo va ku live era no aba wampayo sente kabono lisa yampayo ku sente nampa kuki aba ngate ne bisere bimwe awulisa nga yankubira n'oluseka abantu ne bampa ntambuze gundi nga yandajanira kuno nensobola okusurvivinga nekigwa mutapinge sikwi mutapinge kati we bampate waliwo abanyiga nga nti lwaki bawanze era lwaki nze bampata ina byakola bakama bange tulina okuyiga okukola osoko ino zimba emikwano bozimba emikwano kisobola okuwa okuwangaala nze sina wenda gane ngamba muntu nti nze seremba mwoyo gwa gwanga natagamba nti ebujoye gwe nti yezeri nebo obanga gwe okweyanjula oyina tekako nti nze gundi gwe bakola kiri ngate weyogerako kiswaza oba weetaaga okwenoonyerezaako lwaki eyo system gy'oyimiriddemu nti nze gundi gwe bakola kiri tweteeke ku minzaani twepime nga sirwali nga sirimbye ensi amazima ga Katonda mu ggulu omuntu eyantwala ku kitebe yali Edi Mutwe eyantwala ku kitebe wanudde olunaku olumu nakwata ekkubo n'endirinnya n'engenda okuziika egundi omukyalo ne yali ow'embala ya deputy president onasookaddeko oyo omukyalo yatufaako oyo abantu kuno ku social media bakulemberwamu Patricia Sewungu nga tukyali ku live kuno kasozi nsubire ojjukira nenkwata ekkubo nengenda okuziika mu bitundu by'embalala eyewala twatambula na kiro abantu basonda sente benzijukira aba Patricia Sewungu Mzee Kimbo yatuwa emitwalo 5 mujjukira bajeni bulya bani ne bani nenvuge emmotoka nengende yo mu bitundu okuyisa eyembalala nitugenda nga tugenza okuziika kati nomba kweni yupi okugenda ku kitebe okitegede nentwala amabugo gali mitwalo 5 ku lwa platform ya mwoyo gwa gwanga natandikira mu ekyo ntuukawo ndaba Edi Mutwe gwe nali mmanyi ku Gazaland kwe nakoleranga nga yakolera mpaka view musajja wa kabaka oyo ronda mu omukisanga asala nviri nebe ngenda leero eruzira Edi Mutwe amanyi seremba anzikiriza mu kwamanyi maze emyaka ngani mu opposition si yanga mulukwe mu kyempagira ate nekkiririzaamu nsigala yenze n'olwokuba nti kyenkola amanchi tegeera mu ntegeera yange entonotono kwa lwaji okundaba nga sitegeera olwo nandabira mu kiti ky'okutegeera mutapinge screen tablet screen nengende eyo okuziika bwe natandika okukola live